Okusinziira kwa Alipoota okuva mu kunoonyereza okwakoleddwa aba College of Business and Management Sciences e Makerere, abantu abasinga beebalama okuwa emisolo olw'obutafuna kusomesebwa kumala ku miganyulwo n'ensonga lwaki balina okuguwa. Bino bifulumiziddwa ku Yunivasite e Makerere ku mukolo ogwetabiddwako abawoza b'omusolo mu ggwanga okuva mu kitongole KURA n'abasuubuzi nga bakulembeddwamu ssentebe wa Kasita Everest Kayondo, Dr. Ismail Kintu omu ku bakulembeddemu okunoonyereza kuno atubuulidde ebimu ku bye baazudde n'ebirina okukolebwa okulaba nga bannayuganda naddala abakola emirimu egyalejjaleja bongera okuwandiisa bizinensi zaabwe n'okubasikiriza okuwa emisolo. Ku lw'ensonga abantu baayogera nti nno baaliyagadde nnyo abakozi ba URA okubasemberera okumpi. Kati mu kubeera nti baagala nnyo abakozi ba URA basemberera okumpi, batuga nti gavumenti efube nnyo okulaba nti nno ekitongole kyayo ekisolooza omusolo kisembera kumpi n'omuntu wa bulijjo alina okuwa omusolo annyonnyole lwaki asolooza omusolo ogwo era agusolooza atya era gugenda wa. Kayondo azimye okunoonyereza okwakoleddwa kyokka n'ennyamira olw'engeri bizinensi eziwa omusolo gye zitafiiriddwako nga wadde ekyokulabirako eky'abatembeeyi abeeyongera mu kibuga ekikaluubiriza bizinensi ate eziwa omusolo okukola. Abantu bennyini abasasula omusolo tobalwaniridde ng'oyagala abantu bonna bayiwe. In fact n'enguudo wazigaziyiza mu Kampala basobole okubeera nga abatembeeyi beegazaanya abasasula amaduuka n'abasasula emisolo bafiire ddala. Akulira okusomesa ku by'omusolo mu URA Robert Wamala Lumanyika asuubizza okwekenneenya ebivudde mu kunoonyereza kuno okulaba nga biteekebwako nnyo essira. Okubeera nti okunoonyereza kuno kukoleddwa n'ebivuddemu oba ebizuuliddwa bikulu nnyo okubeera nti bijja kutuyambako okulaba nti bwe tuba nga waliwo we tubadde tetukola bulungi tusobola okulongoosaamu. Akubiriza bannayuganda okwewala enkola ey'okumalanga okuwalirizibwa okuwa omusolo kubanga buvunaanyizibwa bwa buli muntu okuwa omusolo okuzimba eggwanga. Gavumenti yeetaaga ssente okubeera nti etambuza emirimu. Bw'obanga oyagala gavumenti ekkolere ebibyo naawe olina okukola ebyayo nga osasula omusolo guno. Nze Ismail Nsubuga ku lwa Bukedde TV.